kiri eyo Eric n'otumirako ku Ivan mutabaniwo agala kwesiba kwa yanziza nnyo SPD ne Jennifer Afulufiga n'abalayi baffe mwena Abasoti TV abakiise mu kibuga Mukono bavuddeyo ne batabukira Town Clerk saako ne meeya w'ekibuga kino Mukono Elisa Mukasankoyoyo ng'etabwe evudde ku Kasasiro ayiibwa ku kifo ekyateekebwawo municipality ekya Kasasiro dumping site nga kati abaweebwa contractor saako n'abantu sekinoomu Kasasiro ono mu kifo ky'okumuyiwa munda bamuyiwa ku miryango abakulembeze kye bagamba nti kino kya bulabe kigenda kuviirako abantu abalinanyewo okufuna agalwadde ate nga ekyo nakyo kigaseeko ekivundu saako n'abaana okubanga balonda ebintu okuva mu Kasasiro ebyo bagambye nti bigenda kubaleetera agalwadde. Mu kiseera kino nina kansala akikira omuluko ogwo ku lukiiko lwa Mukono Municipality kansala Rita Nandyose agenda kutunnyonnyolako obulabe oba okusomoza kwe basanze nga bba abakulembeze ku nsonga eno naki ekisaanye okukolebwa okulaba ng'embeera eno etereezebwa. Kansala Rita oli butereevu mu pulogulaamu Omusunsuzi ku Salt TV. Tubuuzeeko otubuulire ku mbeera eno tugenda gikola tutya nga Mukono Municipality. Neyanziza omutesitesi erinnya n'eddoboozi kansala Nandyose Rita owansuube Kawuga kiika ku Mukono Municipality. Neesimye okubeera wano ku Salt TV okunkyaza olwaleero nga lumu n'embeebaza emirimu gyonna gye mukola emirungi era nga nyongera okubayozaayoza okuweza emyaka 9 nga muli mu saaviisi. Kikulu nnyo ekyo, mwebale nnyo mwebalire ddala otuweereza. Tweyanziza kansala. Ye kansala ensonga ya Kasasiro eno efuuse etya ekizibu mu kitundu kyo? Ensonga ya Kasasiro efuuse ekizibu kubanga Kasasiro abantu ba contractors betwawa bo nga bo Kasasiro we bamuleeta olumu bamuyiwa wabweru wa gate ne batamuyingiza munda gy'alina kubeera. Ate olumu baba bamutwala ne mu kibuga kyonna kyonna Mukono sigamba nti ku dumping site yokka yokka ne baba bamutwala ebikutiya we bigwa tebalonda bintu tebabironda kubiza ku mmotoka ne weesanganga kitwetedde obuzibu bungi. Abaana basanga ebikutiya nga w'obimanyi ne babisumulula olumu mubeeramu mbwa mubeeramu pampa so ebivundu ebyo byonna byonna kyova tuvuddeyo nga tulwana nga twogera ku eno ensonga. Naye kati ngammwe abakulembeze temulowooza nammwe mulaba temukoze kimala okulaba ng'embeera eno etereezebwa kubanga bano ba contractors muyina okubagambako kiki mukozeewo okulaba nga ba contractor bakola ekintu mu mbeera yakyo ba mu mateeka gaako amatuufu nga kye balina okukola? Neyanziza ba contractors bano betwawa nga municipality council beyawa okuvunaanyizibwa ku bintu bya Kasasiro tugezezzaako okwogera nabo basobole okulaba nga beeducatinga abantu engeri gye bakumamu Kasasiro engeri gye bamutwala n'ekiganye kyova olaba twavuddeyo mu kanso gye twatuddemu ne tuyisa bylaws ezigenda okukolebwa abantu balina okugira Kasasiro era nga tusuubira bylaws ezo zigenda kukola era zitandikire immediately. So bylaws ezo zigenda kutuyamba okipinga ekibuga kyaffe nga kiyonjo ne bano ba contractors okumanya Kasasiro wawe balina omuyiwa engeri gye balina okukolamu emirimu gyabwe. Bylaws ezo zigenda kutuyamba kubanga mu bylaws ezo zitandikira ddala okugira ba contractors kiki balina okukola. Balina okweducatinga n'abantu. Bylaws ezo kubanga mulimu obutundutundu 9. Kati obutundutundu 9 obwo ogenda obumenyamu ki contractor kyalina okukola abantu ffe nnyini ne companies ezo zennyini tetulina kusuula Kasasiro wonna we tusanze oba mu nnyanja oba ku market ekyo kifu. Tetulina kukwata Kasasiro oyo omungi ne tumudapinga on the promises zaffe oba waka. Tulina kuyita obagundi bennyini ne basula Kasasiro ku dumping place. Ensonga eno Mr. SPD ne Jennifer Fulufiga meeya w'ekibuga kino yagamba nti
Bylaws ze bayisizza abantu bano bagenda kubakwata basooka babateeke ku Central Division oba ku municipality bogere nabo bwe kinaagaana bagenda kubongerayo mu kkomera e Kawuga bafuuke ekyokulabirako. Bw'otuuka e Katikkolo ekivundu kye kikwaniriza kubanga ebisaaniko ebyo biyiibwa ebweru abaana balondamu ebintu ebyo ebikyafu abamu ne babirya abamu nga bw'omanyi abaana abato. So katusabe nti abakulembeze bano town clerk ne meeya n'olukiiko lwonna olwa Mukono Municipality lugenda kuvaayo okulaba ng'embeera eno eterezebwa okulaba nti abantu b'e Katikkolo ate tebalwala okuva ku kivundu n'enswera eziva ku kasasiro. Embeera bwetyo bweri. Over to SPD ne Jennifer Fulfiga. Tweyanzike